bukati akolera NRM ebiseera biri nga bagamba mukyala wakola mu State House ga buli kimu kyakuwaayiriza nga balimba naddala bannaffe abali mu kibiina kya NUP. Nange naŋŋamba nti kambeeko yentegeeza eggwanga abantu bamanye nti ebyobufuzi nga Katikkiro bwatufuutira bulijjo, ebyobufuzi si kazanyo, tozanyisa bulamu bwa bunno. Ebyobufuzi si byakusaaga, abantu bafa mu byabufuzi. Kati gwotuulaawo ng'olunga ebyobulimba. N'olwekyo Peter nsazeewo abanjogerako ebyobulimba nze nja kuboogerako mazima, era buli kyenjogera kya mazima nina obukakafu. Bwe tuba nga twagala struggle twewe ekitiibwa, tulina okubeera mature. Buli omu asobola okusalawo ekkubo ly'ayagala okukwata. Mu kinaana abakulembeze ba DP newankubadde nga baababba obululu nga tulina ne evidence, kubanga nabuuzako Dr. Semogerere nti olina bukakafu ki tiwawangula akalulu. N'agamba nti nafuna essimu okuva wa Secretary wa Electoral Commission Mwami Vincent Sekono ng'agamba sebo yoga gwe President addako. Mukulu Vincent Sekono mukoddobi wange embuzi taginyumiza anti byabufuzi nzija ebugolobi mukulu ebyo byabufuzi tasobola kubinyumiza mutabani we. Ate oli munamawulire ebintu ebimu oteekawo olusalosalo. N'olwekyo mulowooza kyava ku ki Vincent Sekono okugenda mu exile ng'ate yali Secretary wa Electoral Commission? Naye Dr. Semogere ne banne ne basalawo bagende mu Parliament babeere opposition nga bagoberera amateeka. Abalala bana DP embeera eyo tebakkiriza kugigumira ne bagenda mu nsiko. Naye saawulirako Dr. Kayiira ng'ayita Dr. Semogerere ti you are a mole, okolera obote kubanga tongoberedde mu nsiko. N'olwekyo ffenna bwe tuba nga tulina ekigendera kimu tukkirize nti tactics ziba za njawulo, naye kakati amaanyi abantu bagatadde mu kuvuma Norbert Mao. Ate nze bwe banvuma mwe bannamawulire temuntaasa. Siwulirangako munnamawulire ng'agamba nti lwaki muvuma Norbert Mao. Naye Mao waatulisaayo akagamba aka kamu tya muvumi ayogera bubi biki lwaki nange temunwanirira? Nange nina grievance eri media. Nkuwuliriza Norbert Mao aga nti twasalawo tukwate separate ways, tuwuliriziganyiza. Njagala kutandika wali wotandikidde nti you have been pushed to a boiling point. Otuuse wogambira nti kabulangane bwe mbanga nze nkusindika mbeera celebrating nti Norbert Mao gwe baali baga nti ayina thick skin tumusindise tumutuusizza okwogera kalebule, okusabuka n'ebigambo, okuvaamu obwa gentleman, ogamba nti kabulangane buli kimu kankyogere. Isn't that a victory for those pushing you? If indeed they are pushing you. Eyo teyinza kubeera victory kubanga ng'omukulembeze nina ebigendererwa byandeeta mu byabufuzi. Kakati nze Norbert Mao w'oteekawo ekyokulabirako ekiri mu Bayibuli, Yesu Kristo bamuyita Prince of Peace, mwogeza ddembe, tavuma. Naye waliwo olumu naye zaagenda ne zibuukako nga tempo abasuubuzi bagirumbye. Olowooza yasooka kubagamba nti banaye tutuule tuteese wawe musuubula ebintu byammwe. Yakwata bukwasi muggo n'abagoba, ebimeeza byabwe n'abiyiwa. N'olwekyo political space ye tempo y'ebyobufuzi.
erina okulongoosebwa. Toyinza kubeera ne political tempo nga waliwo abalala bo baagala boogere naye tebakkiriza balala kwogera. Kasi oyogera oyo akolera Museveni, kasi otuulako mu meeting ne Museveni oyo atuyeeyo atutunze ebintu ng'ebyo. N'olwekyo victory ya Uganda nze seetaaga victory eyo, era nabo tebajja kufuna victory kubanga bwe tubalekera space y'ebyobufuzi kubanga tubatya kubanga batuvuma, eyo ebeera victory yaabwe. Norbert Mao, olwaleero bwe nkuwuliriza ku Twitter Spaces mbadde mina muto wange gwenyimiridde naye nampa interpretation si wa byabufuzi, musajja wa masannyalaze, nampa interpretation ye eyaki ekigenda mu maaso. Naga nti Norbert Mao yalina ebizibu ne Kizza Besigye. Mao bw'alaba nga Kizza Besigye amufuukidde ekizibu, Kizza Besigye akozesa abantu abali ewuwe mu kibiina naye nga tebavuddeyo, basigadde ba DP naye nga bakola ne mwami Besigye. Mao ya celebratinga ng'afunye Robert Kyagulanyi, nandaga akafaananyi nga muli ku Africana nga Kyagulanyi ayogera, you don't stand 4 times and say democracy doesn't work, we know it works. Nga Mao akuba mu ngalo, actually atasharinze wano definitely manyoka ina Mao ekigambo kyakozeseza opportunistic, in an opportunistic way picked up Kyagulanyi and became a godfather. Kati ebirala mbyongerako byange, either as a party or as a person, ne mumufrantinga. Naye ng'ekigendererwa kyammwe tekyali struggle y'abantu ba Uganda, ekigendererwa kyammwe ekyali primary, we have got a gun against one Kizza Besigye. This is the end of the road. The NRM as well, and now that is me not him, found in Kyagulanyi a gun against this malignant Besigye atatuviira. And possibly okusinziira ku byensomye ku Twitter yo nga nti kino ekibiina kya shadow political party yali created by the NRM, the shadow state within the NRM, Kyagulanyi n'agiyingira n'agipicking up. Nabo possibly batunuulira Kyagulanyi as a vehicle that will neutralize their permanent problem at the time. Both of you were deluded. You got this Kyagulanyi when Omusindika through UID reunion. The last one you went to is Jinja. When he arrived in Jinja and the boys said the president of the party that has funded this reunion, vayo twagala Kyagulanyi. At that point, it was a point of no return. Abenarem bwe baba indeed bali bakozesa Kyagulanyi, bali bamanyi ajja koma somewhere a diffusing Besigye, and then it will be the end of the road, and it hasn't happened, and that is where your problem is, and so is the problem of the other Yellow Brigade. Of course, nga mweba analysts abatuula ku radio studios ne mu newsrooms mubeera na analysis yammwe. Fe abali mu field buli omu alina rekodi ye. Siri muto mu byabufuzi. Definitely. Tewali kyoyinza kunsibako kubanga nina my consistent record. Osobola okugamba nti Mao ali fairly predictable. Okusookera ddala opinion yange ku Honorable Robert Kyagulanyi dates back to 2017. Gatanaba na kwogera nti oba agenda kwesimbawo kuba president. Ze namujjajinga on basis bbiri. Basis esooka mutabani wa Sentamu eyali DP stalwart, kamwogezi yakolera DP campaign mu mwaka gw'ekinaana. Ekyokubiri mutabani wa muzukulu wa Walakira. Walakira yatunka ne bakabaka yeka
ku mulembe gwa Ben Kiwanuka. Nze nga president wa DP ng'omusika w'abo abatandika Democratic Party nga nkimanyi nti ekibiina si kyange, ndi mukuumi, ate waliwo abalindiridde okusikira ekibiina kino, ate ekibiina kirina ekigendererwa okununula Uganda, tubeere ne gavumenti etambulira ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya. Ne ŋŋamba nti Dr. Semogere yeesimbawo mu 96 yafuna obululu tebwawera 2 million ne bwali kumpi ne 2 million. 2001 DP ya embracinga Kanokiza Besigye nga waliwo understanding abasinga nga bagamba tagenda kola kibiina. Njagala otekeere nti buli kibiina kirina interest. N'olwekyo toyinza kunvunaana lwakubeera ne interest ng'omukulembeze w'ekibiina. DP yafuna obuzibu kubanga omuntu gwe twakwatagana naye ate yagenda n'akola ekibiina, emidumu gy'emmundu ze ate n'agitunuza Democratic Party. Awo twafuna obuzibu. So obviously twalina cause. Bw'ogamba nti enkolagana eyali wakati wa Kano Besigye ne bana DP abamu abaali beyita Suubi Buganda 2011. Buganda tichali. It is true it was called Suubi Buganda 20. No, okay. That's not true. That was Suubi Buganda 2011. So it was not ideological. It was ethnic. Kuba yali across parties. DP bakwatagana ne FDC n'abalala abamu. N'olwekyo DP yalina that grievance. I have to admit it. Naye nga grievance esingira ddala ti grievance ya butatuukiriza kirooto ky'Abannayuganda kubeera ne demokrasiya. Kubanga ne DP yakolaganako ne NRM. Abakulembeze baffe bayingira NRM government mu 86. Nga waliwo understanding, abakulu baffe bagamba nti gentleman's agreement. NRM agreement eyo n'egibuukamu. Oluvannyuma lw'emyaka 10 Dr. Semogere n'afuluma gavumenti eyo. Yali grievance yakubiri. Naye nga yali yasettinga tone. Ati kakati wogamba nti ffe twali tulowooza nti tujja ku instrumentalizinga Kyagulanyi. Ekyo tekyali kigendera kya Democratic Party ng'ekibiina. Osanga kyali kigendera ky'abamu mu Democratic Party kuba twabeera ne meetings. Of course Bobi Wine point eyo yakola yalimu amakulu. Kubanga ogamba akalulu tekajja kufulumya Museveni. Naye gwe namba emu mu kugenda mu kalulu. Ate ogamba nti ogenda kumufulumya. Abantu balonde ebirala babikulekere kwegamba ne tusoberwa. So woba olaba Norbert Mao nga achiaringa point eyo olina okukitegeera mu context eyo. Naye njagala Bannayuganda bakimanye nti ffe twali twagala ku closing gap nga tumanya abavubuka abasinga tebalonda. Kakati Honorable Kyagulanyi yaleeta amaanyi amapya nga tetunaba na kwogera ku muntu agenda okwata tikiti y'obwa president na biki. Tetwatuuka na ku point eyo. Naye gap eya 2.5 million twali tukimanyi nti Honorable Kyagulanyi asobola okumobilizinga abantu tukyuse Uganda. Kubanga ekigendera kukyusa Uganda, ekigendera tekisobola kubeera nti olina kubeera president no matter what. Nze Norbert Mao awonavaawo. It is not a do or die okubeera president. That's why I've demonstrated nti nsobola okulekera omulala. Ate kirina mu record tinga DP twali tusazeewo tukole na amendment mu constitution ya DP tukwase Honorable Kyagulanyi tikiti ya DP. Waliwo abagenda ne bamwetoolola ne bamugamba nti bajja kutomeza.
first of all akalulu kano tetumanyi oba onookawangula ate Norbert Mao oyo ayinza asobola okuva mu constituency akulembere opposition kwegamba buli omu anoonya position ye. First of no record yange ndi mwesigwa. Ekyo osobola okigamba Sam Lubega Mukaako, osobola okigamba Mike Mabike, osobola okigamba Abed. In fact, bwe mwatuula mu mwagita DP block, Abed, Mabike, Sam ne batuula naawe, and the next day baga nti buli kye mwakkiriziganyako n'okisuula mu kasero. Bo baali baagala tumenye constitution ya DP ate nga mu buwandiike tugamba nti agreement ya DP block erina okutambulira ku constitution ya Democratic Party. Nze saabakuumi wa constitution ya DP. So wekibanga Mao abasi mwesigwa lwakukuuma constitution ya DP, so be it. Nenga eyo narrative nfu. But Mao, bw'obanga gwe mukuumi wa constitution ya DP, nojja n'oyogera ne Kibazo nga Kibazo byayogerako bimenya constitution, lwaki tomugambirawo nti wait a minute, on ABCDZ wano no goes on, tusobola okudiscussinga ku birala, naye waba leadinga on into a discussion, into a negotiation, ne bagenda ne ba-addressinga reunion, ne bagamba tutuuse wano ne wano, and after a while look at these ones are non-derogable as per the DP constitution. Ekyo kyali mu agreement ya DP block. Tewali gwe na leadinga on. Omanyi oluusi abantu basobola okuba kulowooza nti they will pull a fast one on you. Kubanga ffe twali tutuula ng'ekibiina ne tutuulanga DP block. DP yawa bamemba ba DP block platform nene nnyo okumanya ndi mwesigwa. Eyo platform tebagifunangako ne mu people power tebagifunangako. Twabawa platform nene nnyo n'aba people power ne tubawa platform. Twali beesigwa. Naye obanga otambuza ekintu naye ate n'obeera n'ekirala ky'ovuga nga kiri parallel, muno naakugwamu kati gwoyanguwa okumugamba nti oyo si mwesigwa ate nga gwe wamuliddemu olukwe. In fact ebiseera ebisinga abakulyamu olukwe be basinga n'okuwaayiriza nti wabalyamu olukwe. Norbert Mao, tuyingire mu byobufuzi byewatakudde. Why are you drumming up tribal sentiments? Lwaki Mao bw'atuuse okulwana? Because Mao gwe mmanyi asobola okubeera omulwanyi omulungi on issues. But bwe wagenza okutandika olutalo okulwana n'otandika kutakula bbwa y'amawanga, ngenda kukozesa ekyokulabirako. Bwe wabadde owanika tweet ku Honorable Jacob Oulanyah ali Seattle, simanyi oba ali Seattle, but ali mu America yagenda for treatment. Query yo eri abeekalakaasa quickly ya flippings negenda noga nti bano abagamba ku Mao ku Jacob Oulanyah kati abeekalakaasa lwaki tajjanjabibwa nti kikyamu Oulanyah okujjanjabibwa. There is nothing wrong with asking questions about Oulanyah nga totaddeeko ggwanga lye, naye ng'otaddeko ekisooka kikyamu Oulanyah okujjanjabibwa yandibadde asigala ne wano. Bano abamugambako baali baakuba n'embuutu nga loke ekyafudde. And I'm thinking, nkola ne media ye Uganda, how did I miss this party? Bano boogambako nti baagaana Bote okuyita Eruwero ng'afudde. And I'm thinking, okay, Obote yalina grievances ze n'Abaganda that were never reconciled, and I know that. But how did that relate to Jacob Oulanyah? Why did you start that man? When nwana ne Norbert Mao, gwe nina mu maaso gange, President General wa DP, sirwana na Norbert Mao omukyoli. Okusookera ddala Peter, omuntu eya authorizing trip ya Jacob Oulanyah teyali Jacob Oulanyah. Demonstration singa yali wano Entebbe.
demonstration singa yali ku President Museveni lwaki baali baagala ku victimizing Oulanyah ekyo kimu ekyokubiri ogambye bulungi nnyo nti Norbert Mao gwomanyi ateesa ku nsonga on principle kati principle yali ki wekibanga principle yali nti tuleme kwonoona sente za gavumenti kujjanjaba abanene ebweru tuzimba amalwaliro amalungi mu Uganda eyo nga ye principle lwaki tulinze Oulanyah kulwala abalwadde bangi be batutte ebweru bangi naffe abamu ne batuwaayiriza n'okutuwaayiriza nti gavumenti yatujjanjaba nze nafuna ka lift kuva ggulu paka Ntebe of course ensinga bweri waliwo nange byekisobola kufuna kwegamba olowooza nze nsobola okufuna Uganda Airlines okuntwala ebweru nze nafuna ka helicopter basuula omufaliso ku floor ya helicopter nendeeta naye nga omuntu yenna ayagala okunsibako njagala okitayinga in how does it tie into Oulanyah's anti ebyo oyina saabyogera nako naye abantu kati okwetaasa olw'okuba nabagwamu nti tebalina principle ne bagamba kati Mao kati aleesemu ebyabawanga ebyo tebibangamu batunulire Norbert Mao bw'otwitinga noga nti bano be bamu be baagoba omulambo gw'Obote Erwero ekya Lokech. I still want to off the mic nja kubuza pate yali rudda we ya celebrating the death of Lokech. Lokech asula mu neighborhood mwensu njakuwa Twitter because so what does that group ina grievances what grievance do they have with Peter njagala omanye ideology oyawole ideology n'amawanga kati mu Germany waliwo ideology ye Twitter eyaba Nazi aba Adolf Hitler abalowooza nti abantu abazungu bokka be basaanidde ate be bayita ba Aryans kati woyogera nti abo be batta ba Jews ne baki Omujamani agamba nti ebyo tebinkwatako kati katugambe nti Mao yayogera ku Baganda naye olowooza buli Muganda ekintu ekyo kimukwatako kikwata ku bantu nga Bakabaka yeka ate abantu abasinga okutulugunyizibwa baali Baganda so pointi yange ye ideology y'abantu abalowooza nga Bakabaka yeka that narrow-mindedness so okujjako nga naawe okkiriza mu ideology eyo kati wogamba nti abakyoli batta abantu eruweero konyi yakola kino nze sinza nagamba nti bagamba nze kubanga nze saaliyo siri wa LRA nga lwaki mbuuka mu social media ti bali kuffe kati kitegeeza nti waliwo abantu abali guilty bwe bawulira ekintu ekyo bagamba batukutteko njagala abantu barelaxinge abantu bapowe nze ndi ku ideology ey'abantu abalowooza nga Bakabaka yeka ate ey'abantu abava ku principle eyogamba tuleme kwonoona sente gavumenti ejjanjabya abantu era okumanya saali ku tribe nali ku principle nafulumya ne health insurance policy ey'ababaka ng'eraga nti buli mubaka ajja kujjanjabibwa ku sente z'omuwi w'omusolo n'abantu abalala 5 kati multiply 6 times the number of parliamentarians olyoka olaba awali obuzibu ate insurance scheme eyo esasulira ne fumigation okufuuyirira ensiri ebiyenje emisota kakati wetumanga tuli serious nga tetuli ku Oulanyah nga tuvudde ku Kabila. Actually there was no reference on Kabila. It was about demonizing Oulanyah. Ate omuntu ya authorizing ekintu atudde eri Entebbe mu ntebe ye oyo should have been the target. So that's why a bunch of cowards abatiitizi abakuba ekisiikirize ky'omusota lwaki okuba ekisiikirize ky'omusota ng'omusota guli wali gukutunuulira bino bitayinga in bitya ate n'olutalo lwo because bw'omala okutwitinga ku Jacob Oulanyah the next series of tweets wali otunuuliza
banu muyinza obutakkiriziganya ng'ebibiina but what is your battle with NUP ng'ekibiina kubanga ndi wano ku mukutu gwo ogwa Twitter ampuliriza messages ziweereze ku 0787427338 njiddamu 0787427338 ne 07049773 oba at Radio Simba ku Twitter oba at Kibazo Peter ku Twitter. Battle yange eriko groups bbiri. Group esooka gye nayise Shadow State. Shadow State eyo tewali abamanyi, bawamba abantu, tebambala uniform, batokyalinga abantu, gavumenti ebeegaana. Neweebuuza nti bano be bamafia be boogerako be baki. Eyo ye Shadow State gye njogerako. Omanyi nti osobola okubeera ne gavumenti ng'eri mu buyinza, eri mu ntebe, naye nga abavuga ebintu ate bantu balala. Ekyo kye nayise Shadow State. Kati ekya NUP kyajja kubanga of course ababadde bapushinga agenda eya demonstration eyo ba NUP. In fact they identified themselves nga ba NUP. Twalaba videos. So neŋŋamba NUP mwe mukulembera opposition wano. NRM kati eri mu holiday. Tebalina mulimo kubanga tebawulira challenge, tebawulira maanyi gammwe. Mwalimba abantu. Kati ne batandika okunvuma. Ne ngamba okay, kanzijeyo bwino. Okulaga ndi first and foremost kino ekibiina kyali kijingirire, ne bayingiza mu celebrity, ne babuzaabuza abalala, ne bagamba kibiina. Ne certificate abantu gye batalabangako nagifulumiza. Nenfulumya ne memorandum of understanding. Ate nempa n'obujulizi eraga nti delegates conference eyaleeta obukulembeze bwa NUP mwalimu abantu 11 nga 7 ba people power bana bokka bebe ekibiina kya NUP. Bali kati bana abapya ne bagenda mu electoral commission, constitution yennyini eya Kibalama ne bagijjamu ebyenda buli kimu, ne bayingizamu ebyabwe ebibawo. Kibalama isn't complaining. No, he was complaining they have been given money. That's the next set of information coming. By who? Munegendereze nnyo because abantu bajja kuswala. I have a lot of information. These dirty dealings. So, byenjogera mbikakasa. And it is not malicious because nino kuleeta ekitangaala mu lubiri lw'abalimba. Norbert Mao nga sinagenda mirango ekibuuziddwa ku twafunye about 263 messages wa Facebook nga naye ekibuuzo ekisinga okubeera prominent ekibuuzibwa Norbert Mao okuliraani, who benefits okuva mu lutalo luno Norbert Mao lwalwana. I don't care. Tulina okutaasa Uganda. You actually not. I don't care. I am looking at you in the eyes. Nenkugamba, I don't give a damn who benefits. Nenga bana Uganda tuleme kulimbibwa all the time. Chasing wrong targets. Batubuza tuli mu struggle. Kati wengamba nti NUP yafuna sente za iPod. Banimbye. Ate tebali mu iPod. Balinganga abe mamba. Sirya mamba amazi nnywa. iPod ina sente. Of course. Ziva mu government. Ezo sente mbadde mmanyi nti mu Political Parties and Other Organizations Act zali prescribed mujja zifuna according to your numerical strength through a budget facility eziyita mu electoral commission. Ezo zali bilioni 10 erabe ababaka ze bayisa. Kati iPod neyongezako bilioni 3.5 ne memorandum jaji kusindikira eyagenda mu parliament ngegamba 35 billion support to political parties under the iPod arrangement. Kakati wegana iPod ate sente za iPod ozimeketa. That is the area hypocrisy. Mwate kamu close nti abataze mu council ya mwe iPod. Because what you were doing, there is a law already providing for this. What you negotiated are amounts. Am I right? Nze njagala bagambe nti kye bateesako mu parliament tekyali
iPod. It was iPod arrangement. So toyinza kwegaana iPod, and it is 3.1 billion. In fact tuyambye nnyo ne bamemba ba NUP ababadde batamanyi nti sente ezo weeziri zirina okuyamba ekibiina. So omulimo gwaffe gwa kutangaaza nakwanika abantu abalimba abantu nti tebabenefitingako ku iPod. Mao, olwana olutalo luno lwakuwulira nti oli aggrieved NUP story of Thunder. I wasn't the leader of opposition. Kakati Thunder yange ki? Thunder y'Abannayuganda ababadde balina essuubi tekintu kiina gye kiraga ate nga tekiina gye kiraga. Kati actually gw'osima kinnya kireme kubaako gye kiraga. Afadhali tufune ekintu ekiyamba Abannayuganda. Movement etakulemberwa na bibiina, etakulemberwa na bannabyabufuzi, naye nga movement y'abantu abanyiivu, abantu ba wansi, eyo ye movement gye twetaaga. N'olwekyo nze mulimo gwange kola diagnosis, eddagala Abannayuganda bajja lifuna, naye katukitegedde nti NUP si ddagala. It is now elimination method. Kati omuntu ajja n'essuubi n'agamba ngenda kuwa eddagala lino linywe ojja kuwona, naye n'olinywa obulwadde bweyongezi nga bw'osasula sente bakulya buli sente. Kati omuntu agamba nti okay weebale nnyo eddagala ly'otuwadde kati nkitegedde nti lino eddagala terijja kumponya. So we are back to square one. Mukwano gwange John Kakande aŋŋamba nkubuuze nti Norbert Mao wali obadde ddi fully supportive of an alternate cause ng'oggyeko ekya 1996 semwogerere. Agamba nti mu 2001 tewawagira Besigye, mu 2006 wawagira 2006 I'm sure gwe wali chairman wa campaign za John Sebana Kizito nga mukwano gwange Muwanga vice chairman. N'omulekayo n'odduka n'ogenda eggulu okwesimbawo. Saamuleka. I remained the campaign manager. Where? But I also had a battle to fight in Gulu. You spent the whole time in Gulu. No, that's not true. That's not true. Muwanga was abandoned on that cause as a single soldier. Abaddipi badduka ne bagenda ewa Besigye, abalala ne mudduka ne mugenda mwesimbewo. No, bring the results of Sebana Kizito and you see where the most votes came from. Tuve mu byo okwekaza. Kati bambuuza nti Mao agamba nti ffe tukoze n'abalala nti when where. We tuba tulina okukolaganira awamu, tulina okuba besimbu, tulina okukaanya, tubeere ne agreements nga tuteesa mu ngeri ya kisajja kikulu kankyogere bwe ntyo. Naye ekisajja kikulu tekiri mu kugenda kuyingira mu kuteesa n'ovaayo. Mu 2011 tetwayingira IPC. It is our right nga Democratic Party. Kwegamba waliwo obuzibu bw'abantu abamu balowooza nti bo be balina okutegeerera Mao oba okutegeerera DP. That time has gone. It is no longer there. DP ng'ekibiina kyetegeerera. N'olwekyo abantu bamanye nti as long as tugenda mu bintu kati teebereza IPC. Otunu yayagala nnyo IPC. Lwaki yabuukamu? Mabike yali principal architect eya IPC. Ne bamusuubiza n'obwa Lord Mayor. Ne bamuwangula. Tebamuwangula. Bamumma tikiti. Anti okumumma tiketi nga batudde ku mmeeza bamuwangula. Tebaatuula. Bamulyamu olukwe. Kati abantu bo defending. I know of course you're a fan of Besigye. You're a strong FDC. But I actually am not a member of FDC. You don't but need I to have voted Besigye 4 times. You don't need to and I would vote him again. It is okay. So kakati mulimo gwo kuteekawo narrative ti abantu nga bamao be balemeseza change kubanga tebakanyiza. Right now the battle is actually not between FDC and Mao. It is between Mao and NUP. And I'm asking why. And indeed, my job is to fight fake false prophets. Abantu abatagenda kututwala mu nsi ensuubize. False Moseses and false Joshuas. Ogwo mulimo nina ogukola. Ate Abannayuganda ekibuuzo nti okolera ani? Of course kolera Bannayuganda. Kubanga omuntu akubuulira root cause y'obulwadde bwo ye mukwano gwo.
kati oyagala nzije ku flattering ti olinga nga bana abanywesa abantu ettaka eryava mu lusuku lwa Nanyonga bagenda kuwona siriimu kati wogamba nti Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ekikwanjulira abaweereza messages mwenna nziraba Alex Mitiana Owekayunga Elia complaininze ku luzungu nsonyiwa Elvis Kasanga ti Sechonda Zedekia sirabye wajo weerereza message ne Mao tuddayo wali Mao ali interested mu cause egamba nti Mwami Museveni abantu balowooza nti abafuze bubi wano e Uganda abantu balowooza nti human rights ziri abused abantu balowooza nti sharing the national cake tebadde na equity si signs of course ebigambo by'oluzungu byo byawula mangu equity ne equality naye wano baga nti buli omu yandifunye okusinziira ebyo byonna abali oludda luli bagamba tebibadde naye bwe bawulira Mao agamba kabulaŋŋane oba kiyiike Mao oyo ali ku level y'abakyala bali ababiri Kabaka Sulemaani be yayita ewuwe betusinziirako okupima obugezi bwa Sulemaani naga nti ono omwana tie tukoze tutya buli omu naga nti wange ko Sulemaani bampe ekiso tumwabuluzeemu bwe yatuuka okumwabuluzaamu nnyina n'agamba ntayi omwana kale oli amutwale Sulemaani n'amanya oyo nnyina w'omwana olwaleero Mao y'oli omukyala aga nti bamwabuluzeemu. Does that help you? Mao ana retiring enkya emyaka 2, 5, 10 n'atuula ewuwe oyo ye Mao gw'oyagala okulaba mu ndabirwamu eyaga nti kiyiike okufiirwa waakiri nyonoona. First of all, Peter, va mu bya Bayibuli tobitegeera ekyo kiri misplaced. Wabula oyinza okugamba nti Mao alinga Samson mulabidde wali anti byonna biri mu Bayibuli byombi biri mu Bayibuli. Mao alinga nga Samson kati ali lwaki mwagala kumutuusa ku Samson option? Akutte pillars z'olubiri, abataka batudde, family zitudde, n'agamba kati munsibye amaaso mumaze ogaziba muntokyalinze naye nsigazaayo okutwanyi kati nkutte pillars. Kati gwayagala ennyo Bayibuli yes, the correct scenario. Wabulidde ngamba spaces nengamba ndi surrounded kubanga buli kaseera abantu babadde banvuma ayize mall mukyala wakola mu State House akolera mu 7 biki bamuwadde bilioni 17 biki siwulirangako munamawulira yenna interrogating abantu abampayiriza naye Mao olutulisako kyemmanyi of course mu byobufuzi bya Uganda omuntu ava eggulu omukyoli mu Northern Uganda Abaganda bagamba nkokonjero yeeyoleka kamunye era ndi nkokonjero buli kaseera Mao era nkokonjero yeeyoleka kamunye bannange. Eriyo omukyala wange agambye nti kibazo Mao mugambe nti nze muwuliriza olwaleero because he is famous for kuvuma. Ye yaleeta mu political rapporteur mutwe gwa Male, ye yaleeta ebyennyanja ebiri sitegedde kyagamba naye ndowooza agamba ebiri swept ashore nti ye Mao buli abeera agenda kuvuma banne. Tewali gwe basinze gwe bavumye nga Norbert Mao naye nga nkokonjero sina njogerera nina kweyogerera am abandoned kwegamba naali abandoned fenna gwe tuwa omuzindaalo aje yeeyogerere. Omuzindaalo mugumpadde kubanga complaints ate zisusse kubanga ate olutalo lututte ku level ndala nga bwe ngambye olutalo lwa Samson
singa bali balina akadde bandigambye Samson tubeeko bye tuteesa kubanga kigenda kuyiika. Lwaki olowooza abantu babeera ne nuclear weapons? N'olwekyo wowaliriza omuntu okutulisa nuclear weapon, naawe olina okuteeka okutunuulira endabirwamu weebuuze, nina moral authority okwogera ku Mao? Kati n'ogamba nti Mao avuma. Norbert Mao, nina message nsesa nti Norbert Mao actually may assume that he has Samson powers, and that is where the real problem is. He has become totally impotent in this battle, that he is now throwing tantrums. So mundeke omuntu ali irrelevant bamuleke bamuignoring. I'm not the only politician, but waliwo ekintu abantu kye bamanyi ate bakitya. That is why banjogerako abantu nga boogedde naye lwaki basibye ku Norbert Mao? You are actually throwing tantrums. Ezo si ze tantrums. Kusiita bigere kukuba nze bangambye. No, sinze natandika entalo zino. I'm only defending myself. Buli kyenkola, in fact, sina offensive weapon yonna. Weapons zange zonna ziri nwanisangabo, sina fumu bannange. Ate abavumi be mugamba mulijo muba hostinga wano ne batuvuma, babeera ku television nga banvuma, siwulirangako bwe mugamba nti lwaki muvuma Mao. Naye Mao kaatulisaako kamu lwakuba Mao nkoko njeru yeeyoleka kamunye. Kavuma akubuuza nti Mao luno olutalo tuwe game plan yalwo, ye wa DP ali inactive. Ye Kavuma gamba ye wa DP ali inactive. Bawe game plan luno olutalo ogenda kululwana, olwana kwa achievinga ki era ddi? Luno olutalo lwa myaka ng'ebiri okusooka. Tusanitizinge social media, tugoba abavumi ku social media, kubanga waliwo abantu abalina sense of entitlement ku buli kintu ekiyitibwa change. Nze nga Mao nina more personal reasons okukyawa Museveni more than some people abayasama wano mu Uganda. I have personal reasons okukyawa Museveni. Jenva tulina even more reasons okukyawa Museveni. Naye wetubanga twagala kuzimba ggwanga, buli muntu tumufeesinge ng'omuntu okusinziira ku birowoozo bye. Kati mu biseera by'Obote nga buli kibi kyonna abakyoli be bakikoze. Ku biseera bya Idi Amin aba West Nile, kati tuli ku Banyankole. Bannayuganda tulina okutuula awamu, awatali ekyo tugendere ddala mu lutalo lwennyini olw'amasasi, tuve mu kwerimba, tubeere ne civil war. Osanga tujja kwetaasa because kati ogamba nti oyagala ebyofuzi eby'eddembe naye twagala kututuula na muntu. Omusango gwa Mao tilwaki Mao under iPod arrangement. Ate Mao si yatandika ne iPod, nze nasangawo iPod. Kati wengenda mu summit ya iPod nentuula ne Museveni neŋŋamba Museveni, bano abaana be bawamba be musiba abatalina musango, lwaki temubata? Ne babata, ne badde okwo ne bavuma, bagenze kunywa caayi, bamasajinga dictator. Siwulirangako. Kati extremism eyo tulina okugirwanisa, kubanga nange nsobola okubeera extreme, very extreme in fact. N'olwekyo abantu baleme kulooza nti waliwo atalina lugoye lwayambala kuzanyira mu bisooto. Balooza nti bwe tubeera mu masuuti tetulina ngoye ziri endala ze twambala. Ngenda kusomera ebintu bibiri. Ono anzijukiza nina we nali mukwano gwange Medad Segona nanga nti Peter nali muga nti anti mujja kumala mudde mu DP ti nanga nti ti nalali Mao nga sinava mu DP nti ketufuluma wano DP ebadde ekibiina kagenda kufuuka kabiina nti kati ono anzijukiza twali tutudde naye ku mmeeza yemu aga nti bw'awuliriza Mao ayogera tawuliriza Mao president general w'ekibiina ky'abajjajjaabe, awuliriza Mao
practically yasigaza ekibiina ky'omu nsawo. Owokubiri Kisomi ali Kaliro. Is it? Okay, 1 second. Kisomi ali Kaliro akugamba nti Honorable Mao nze njagala ombuulireyo benefit emu gwe nga Mao omuntu oba DP gyefuna mu Mao okulwanagana ne NUP oba other opposition fronts. Gwe nga musajja mukulu ku kyalo tekyandi kukoledde okugenda mu parliament n'oyogera n'abo opposition bonna ne mweyiwa kamulali mu maaso ne muvaayo nga mukkiriziganyiza obutakkiriziganya oba ne mukkiriziganya? Abo mu bigambe bali abalala kubanga nze nsinga okulembeza dialogue, nze nsinga n'okuteesa, nze atalina muntu gwe nakyawa mu nsi muno, ntuula na buli omu, naye bali abalala bo tebali mu byakununula gwanga baleme kulimba bannayuganda, bali mu kunoonya bufoofofo bafune omusaala. Nze nga Norbert Mao abantu kati batandise okwogera kubanga ntandise okufulumya bwino, kati bwino oyo yafuuse kamulaali. Nze nga Norbert Mao njagala mmanye nti ekibiina kya DP kifuna respect kubanga abantu bazanyidde nnyo mu kibiina kya Democratic Party. Ku luno naffe tulina okuvaayo twetegeerere, n'olwekyo tufuna respect. Omuntu yenna kasita afuna respect yebaka kutulo, naye musajja muno najja n'akulinyirira ne bakuvuma, tewali akudefendinga, media yonna promotinga narrative ey'obulimba, ey'obukyayi, ey'okuwaayiriza n'okuvoola n'okuvuma, naye Mao kaatulisizaako katono bagamba oyo Mao avuma nnyo. So of course Democratic Party efuna respect, ne Norbert Mao afuna respect, and respect is worth everything. Ne bwofa tufuluma Norbert Mao ekibuuzo kyoli Democratic Party Norbert Mao mu luno olutalo lwolwana bafunirawa? Ffe tulwanirira bannayuganda nga bwe nagambye, bano abaagala otunywesa ettaka eriva mu lusuku lwa Nanyonga muliwonya siriimu tumaze okubagwamu, tunoonye eddagala. Bannayuganda bannange bali mu kutubuzaabuza, abantu bali mu masape, batusuubiza bingi batuukiriza bitono. We are back on the drawing board. Norbert Mao wasuubiza banna DP ne bannayuganda nti DP bweneekendeeza ababaka ne bwabeera omu kube wayina omulundi guli bye tujja kuyita former president wa DP. Ngule kadi nesimbe olipulira ddi? Uganda tuli mu traffic jam, nange siina bwensetuka ndi mu jam. Waliwo abasuubiza abannayuganda kujjayo kirole kiri ekyekiise mu maaso bakijjewo nange nseetuke. Ekigambo ekyo nakimenyawo kubanga bannadipi bananga bakulembeze bantuukirira ne bagamba ku mbeera eriwo weesiga electoral commission. Kati kujjako nga mugamba nti okulonda kwali kwa mazima. Kanjogere Luzungu. Now Mao, you're becoming the quintessential politician. Mwami Museveni yatugamba nti nze nali njagala kugenda mu interview gye nasembayo okubeera naye nga nine Ssemujune John Kakande. Yatugamba nti bw'otuuka 75 oba okaddiye tosobola kubaako era awo tetusuubira tetukirootanga nako kukyusa. Bwagira naga nti ekibiina kyagamba wali waga nti oneesimba nti abantu bwe bagamba. Kati ne Norbert Mao aŋŋamba
tiwaye nze nali nsazeewo ng'ebag ngikubye ku mugongo ngenda mu ministers village entinda ne bankwata mu kkubo ne baŋŋamba Mao tosuulawo kibiina ky'abantu. Naye nategeera nti ababaka twafuna abasukka mu 15 naye baababba. Mpuliriza tukomyawo. By the way, we got more than 15.